Kabuze kata hajjati Zuula akubibwe mizibu abatiimu Haji Ali nga bagamba nti ono kyakoze omwami asana kubeera nga akubibwa bukubibwa era poliisi yetaasizza hajjati Zuula akatambi kankakulage butereevu. Ebiriwo omanyi poliisi olekola investigation esinzira ku bice ebiriwo na bice bizze bikolebwa okulaba nti at least waliwo there is something behind, there is something wrong. Nebaza abantu mwenna naye nga nja kubira President Museveni omulanga nkubire ne government ya President Museveni eri mu buyinza nkubire owekitiibwa Robinah Nabbanja Prime Minister Speaker wa Parliament nja kusaba ntino ebintu bingi nnyo bizze bisomozebwa abasajja banyiivu bankyaye government olw'okuba nti babbibwa olw'okuba nti bacaccalinga olw'ensonga tewali office batwala tewali we baloopa tewali kitongole kyonna kisobola kuyimirira eri basajja bamuzibe ne bakasiru ne bakigala abakyala balina offices nyingi nnyo mu ggwanga Uganda. Abakyala mabo wa sympathies omukyala yeekabyako ne weyetakula okeera ku makya n'owasa omukazi najja nga talina wadde tisati watuka kuno batwala ennyumba yonna nekisimu anagitwala. Abasajja banyigirizibwa babbiddwa yensonga lwaki abasajja banyiivu abalala bavudde mu ggwanga Uganda abalala bavudde mu nsi yaabwe olw'okuba nti no tebalina wadde obawaabwe emisango wadde we balipootinga wadde office name. Tusaba gavumenti etusaasire etekewo ekitongole kirwanirira abasajja ate si Uganda yokka waba twaga tuteekawo nga kirwanirira abasajja ne mu nsi the all world lwansonga ki ate nsaba ne constitution yaffe bwe baba nga basobola okukwatamu ne constitution basobola ogikwatamu lwansonga ki tuve ku nkola ya Europe. This is Africa. Africa, this is Uganda. Lwaki tubeera ku mateeka aganyigiriza abantu abamu olw'okuba nti tuli ku nkola ya fenga abakyala basingo mothers tugenda kudiba olw'ensonga abasajja bagenda kukola ki watwalina mwana wabuwala watwalina wabulenzi omusajja ajja okutwala kubanga jagamba ne bwaba mwana wabulenzi gamusiyaze okitegeere kati tugenda kudiba olw'ensonga y'omukazi gwe bayita Zuula omufere w'e Kampala bannanga atanakyensabamu abasajja oba abalenzi abato bwe muba muwasa banne muwasa bye mutegeera towasa kabina towasa feesi wabula noonya ekigendo tononya muntu agenda kujjako bibyo byakusanze nabyo bw'oba owasa wetegereze omukazi akusanga atya n'omukazi nakugamba nti oyo mugobe simwagala tikuba yakula bwatu ate nga yakumya sengezo waliwo ebintu byemuyiza tugamba mbu lino ttogo naye mu butuufu ate waliwo ekintu kyendaba nga abasajja olumu temutegeera omukazi tosobola kukugamba nti okola bwoli nawe n'okikola nga ekibiina kyo kya bwannakyewa oba olwanirira ddembe ly'abasingle mothers abazaddeko ng'obalwanirira bafuna abaana abawasa nze nwanirira byonna ekitegeera kye nwanirira ate nvumaganya abakazi abajja bakola ebintu bwe biti nga mwagala bikolerere mukole ebyammwe bw'onookola ebibyo ojja kubeera bulungi mukole ebyammwe bw'onookola ebibyo ojja kubeera bulungi naye gwe bw'onooyagala ebiwejja ebikolerere sisuubira nti ojja kuba n'emirembe kubanga Zuula zaatwala ebintu by'abasajja abatali abatali babisi ekitegeera oyo siyasoose kati ye anaakomawo nakubeera ng'azwala ebintu by'omuntu banne enaku z'omubbi zibeera nazokka Zuula nekisuuya oba kati yeetuumye kasibwe nze ate simanyi muntu agamba nti nze suuye nekisuuye ani ono Haji Mwisira ate egende n'amana n'abeera Zuula nekisuuya kazibwe yatugambye nti yagenze mu gazeti tuli mu kkooti y'abantu ey'amateeka ewedde yes embeera bwetyo bweyimiridde embeera bwetyo bweri saidi zeeyo era nga omukyala fulufiga omulabye mu katambi k'ensoso okubeera nga ate munange nkuzannyira oyo fulufiga ayeewo omubiri gwonna
kuviira ddala ensonga zino bwe zaatandika. Omukyala oyo ayeewo omubiri. Jjukira fulufiga ye mukyala nti bw'aba akwagadde aba akwagadde, ate bw'aba takwagala aba takwagalirako ddala. Abasinga mumumanyi ono ye teyeerya ntama. Bw'aba akwagala ekyamazima akulaga nti akwagala, ate bw'aba takwagala akulagirawo nti takwagala. Era yeegwe guno omulundi gwensoose okulaba nga abantu bangi nnyo bali ku sayidi eya fulufiga. Ebiseera ebisinga fulufiga bw'akwata ddyo abantu batera okwata kkono, kwegamba nga byakola tebabiwagirako wadde yadde n'akatono. Naye ku luno abantu bali wamu ku sayidi ye mu mbeera ey'okubeera nga balwanirira Haji Ali abeere ng'ate munnange afuna justice, abeere ng'ate munnange ateebwa. Embeera bw'etyo bw'ebadde nno mwanattu ku kooti nga Haji Ali aleeteddwa okubeera nga asomebwa emisango gye. Abantu nno abasinga abadde wabweru nga bw'obalabye babadde ttiimu Haji Ali. Abantu ne beebuuza, hajjati talina bantu, hajjati talina bantu bamuwagira. Okusinziira ku musango hajjati Zuula gwe yaloopa Haji Ali, mu butuufu kizibu nnyo abantu okuyimirira naye, kubanga wabeerawo tayimu eri ey'okuswala singa kizuuka nti Haji Ali emisango teyagizza. Naddala mu kaseera kano nga waliwo ebyogerebwa nti hajjati Zuula yandibanga awaayiriza Haji Ali. Mu kituufu abantu baba tebasobola kuyimirira ku sayidi ye wadde yadde n'akatono. Era abantu abasinga abadde ku kooti bonna babadde ttiimu Haji Ali. Abasinga abadde ku kooti bonna babadde bawagira Haji Ali. Kwegamba nga n'ogeza ogamba nti ndi ttiimu hajjati Zuula ng'empi ziyinza okuyitamu, abantu nga bakambwe nnyo nga bw'okiwulira. Era akatambi nga bw'okalabye kali akasoose, omukyala engeri gy'afulumyemu abantu babadde batabuse nga bagala kumuyisaamu mpi, nga bagala kumugajambula. Era poliisi yemugwerekedde, yemugoberedde, yekakkanyiza abantu, yewadde hajjati Zuula security, naye ng'abantu badde baagala kumugajambula, babadde baagala kumulyamu maaso, badde baagala kumukuba akatambi nga bw'okalabyako. Munnange ensonga zo zikyakutte wansi ne waggulu, naye nga zo omusango gwongeddwayo paka nga ennaku z'omwezi 13 omwezi guno ogujja ogwa Novemba lugenda okuddamu omusango okubeera nga guwulirwa oluvannyuma lwa sayidi eyawaabye okubeera nga terina bujulizi bumala wadde yadde n'akatono. Naye nga z'ensonga zikyakutte wansi ne waggulu. Akatambi nga bw'okalabye ne basingo mothers nabo bavuddeyo ne babeera nga batabukira hajjati Zuula olw'okubeera nga aboonoonera akatale. Bano bagamba hajjati Zuula akoze kyamaanyi nnyo okubeera bano ng'abattira akatale, kubanga bw'abanga ebyo byakoze Haji Ali kitegeeza akatale k'abasingo mothers kagenda gwa. Era nga bwe muzze mu birabo ku social media ng'abantu ab'enjawulo bavayo bagamba basingo mother temubawasa bajja baleetera ebizibu, basingo mother tembawasa mujja kukomekkereza nga Haji Ali. Kwegamba basingo mothers banyiivu nnyo nga bw'okiwulira. Ekyewunyisa nno mu luno olutalo abakyala be twandibadde tusuubira nti be bali ku sayidi ya hajjati Zuula, munnange nno bali ku sayidi ya Haji Ali. Haji Ali abakyala abali ku sayidi ye be bangi nnyo nga bw'okiwulira. Naye ng'ani ali ku sayidi ya hajjati Zuula? Abatono. Olaba ne mu kooti abadde tayinaayo bantu, abadde ayinawo abo abantu abatonotono bakaddeyideyi, naye nga kwegamba ensonga zo zikyagendera ddala maaso bwe zityo. Fano kujjika media tujja kubeera nga tuzikutuusaako. Gwe kyoba okola likinga video eno, subscribinga, wekumire ku mukutu guno, updates zonna tujja kubeera nga tuzikuwa butereevu. Nyongera okujjukiza kyobadde kujjika media, era nga gwe wena tana okulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge, ate era osharinge. Tera kutaninga on notification bell yo butereevu jja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango nauna toka skippinga, kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwate omukigalo butere video eno jja kubeera nga ogimperedde like. Mwabatubira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatubira aka mu ggwanga Uganda, nyongera okubebaza timwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kyemusingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.